Yes, nkwaniriza akadde kano oli otya bakita Fad TV ya Amaziiga ewa Pastor Bugingo ebintu bisabusomesa nga Salt TV tekyaliko ku free to air balina free to air bonna tebakyafuna Salt TV makula yabayisizaamu eggaali akooya akamanyiiro waliwo yagenze mu comment n'agamba nti Teddy we yali ng'akyaliwo Salt TV teyavaako wadde makula n'amugamba lwaki ekyaki si nkalu lwaki ekyaki si nkalu olw'okubanga Teddy yagenda baaba ono bagamba nti Teddy ebbanga lyabeerangawo Salt teyavaako wadde makula yabagambye lwaki n'ekyaki si nkalu lwaki n'ekyaki si nkalu n'ekyaki yalibadde nkalu olw'ensonga nti Teddy yagenda awo we tuli Bugingo yavudde olunaku olwo n'ategeeza endigaza n'azigamba nti bannange mukutu gwaffe owa TV gwavuddeko ku free to air naye teetaaga ensimbi ezinaagula ebyuma era ng'ensimbi ezitayinza kuba nga azikuŋŋaanya yekka bwannamunigina yeetaaga sapooti yeetaaga sapooti okuba nga munange bakuŋŋaanya ensimbi ezo abali ku free to air tebakyafuna Salt TV naye nga ku dikoodi endala kweri ajjukira free to air yeebaka bubasi buli kimu kyobola abalina free to air basangako radio channels eziscrambled ezitalaga nga ziriyo competitive eza decoder azendala olw'ensonga nti bubaawo nga kugamba oba nkigereze ntya oba nkigereze ta free to air z'engeri gye zibeeramu kibanga omuntu bw'onaasima ekinnya n'oteekamu akati nga tekaliiko oba edda kati kaliko wadde ekikoola akati nga kakalu n'okawanika oti kati free to air enyongozi ya free to air bwekyo bwe gibeera kangereza ku muti kali gubanga omuti bw'ogulaba gubeerawo nga gwesimbye tebuliko babukontrolinga busika buli kiramu netiwaka zaabwe zakusika buli kakica tebola osangako emikutu egiri scrambled nga tegiraga ejja Star Times ejja DSTV ejja Go TV ososangako Super Sport ososangako Pearl Magic naye nga teraga nga eri scrambled nga kweri naye nga channel zero kuti olw'ensonga nti ziba zisika ku buli ku zino decoder ez'okusasulira lwakuba decoder channel zibandookinge bana abadikoda ez'okusasa bakisulanga free to air yes kabusisi tevala emikutu gyabwe gibala okuti giba giraga ku abo abalina dikoda zaabwe ate nga basasulidde package ezo emikutu kwe giri kati kyekyo kizibu kibadde ndowooza ebyuma Bugingo bakozesa okuba nga beconnectinga ku free to air byandiba nga munange byayononese byakyankanye oba sekyo nga byakaddiye byakaddiye bali abalala bo baguzedde ebyuma era bazzeeko ku mpewo kubanga emikutu mingi gyali gyavuddeko manye munnange okubeezaawo TV nakyo si kyangu munnaye newankubadde free to air togisasulira togisasulira ndowooza nga walaba Star Times kubanga amukutu okubeera ku Star Times TV balina okuba nga esasula Star Times ndowooza buli mwezi balina endagaanoosi gye bakola ne muteesa Salt TV bwebanga eri ku Star Times esasula Star Times balina ebbanga lye bateesa biba bya contract oba ya mwaka oba ya myaka ebiri oba myaka esatu ne basasula ne bakwata ensimbi ne baziwa Star Times babagamba mututeeke ku mukutu gwammwe oba Go TV oba DSTV gobola Salt ngeri ku DSTV manya nti Salt esasula DSTV okubeera ku platform yaabwe era balina endagaano gye baakola endagaano bweggwako DSTV eba yaddembe okutulako Salt ku DSTV nimba nga temukyagifuna tovala emikutu gy'omala akabanga togiraba ku decoder yo ddala nyina emikutu gy'okusasulira egyo Go TV Star Times azaamu Zuku DSTV ezo zonna ezo bwolaba nga omukutu nga togulabako manya nti endagaano yagwo yaggwako ne decoder eyo lwakuba free to air ate ebyanjawulo omuko kyobola emikutu mingi egiri ku free to air ng'ate ku decoder ez'okusasulira tegiriiko yanyangu okweconnectingako lwakuba neba n'ebyuma by'okozesa okuba nga ogikola kyo gyeyungako kati Bugingo byagala okuba nga agula
Byandibanga byakaddiye era kabikoze emyaka mingi nnyo biri ebambako kubanga baba connectinga ku ki ako free to air. Kaakati nno munnange endiga zagenze mu comment ne zigamba tubako okutabiriza ensimbi. Lwaki Teddy bwe yabeerangawo so ti teyavangako Makula n'agenda n'amureply nga n'amugamba lwaki kyaki nayo si nkalu olwokubanga nti Teddy yagenda lwaki kyaki ekyajjuza abantu waiha nedda yamugambye lwaki kyaki ye Eva eba empute nade saakasome bulungi yonna Makula kiweesonyiwa omukazi wababbaawe era sebo ekyola okyamwataka nga sebo Makula yagambye lwaki kyaki ya Teddy Eva eba nkalu ninga kyaki ya Teddy eba nkalu zinga damu baamu abantu sebo Makula agambye mbu kyaki ya Teddy Eva eba nkalu Eva eba nkalu ando yamugambe lwaki Makula gundi Teddy bwe yabeerangawo so teyavangako Makula n'amugamba lwaki Eva kyaki ya Teddy eba nkalu lwaki kyaki ya Teddy Bugingo Eva eba nkalu lwaki eba nkalu bannange kiri Uganda maama nnyabo naye nga wetuli eno bagita Faadi TV gimwengera okubanga mufollowinga Bugingo aye munonya nsimbi ate ensimbi zandibanga nnyingi kugamba ebyokusonda byo bingi nabagamba endiga zijja kwekyawa eza Pentagon tezinnaggwa ate nga n'ebyo ebyuma munnange si bya layisi si byamati ogenda kukwata obukadde 10 mbu obigule byandibanga bibuza obukadde nga 50 okudda waggulu obigula TV ezo si nnyango zibeezaawo bannange abasinga mugira ku mpewa ne mulowooza nti nnyango ebala okusasula omusolo ndooza mu UCC olina osasula Star Times okubeeza ku platform yabwe DSTV Go TV azaamu Zuku endiga zikyasonda ssente nnyingi nnyo mweraba